kiralite nti bagala obeere ng'oli mulambulukufu bulungi seebyo byakwogerera mu ngero ekyo oyo aba akyogedde aba mulalu kubanga naye bwampeereza ekifaananyi kye ne mugamba nti naye agenda kufa tasobola kwebaka. Ate n'ekirala nze ne bwe natuukire 40 nagezaako kukola buli kimu kubanga bwe natuuka of course era be nayogera nabo bannyonnyola. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Tweyanziza nnyo mulungi akyekumidde ku mukutu gwa L40 webale nnyo webalire ddala atambudde naffe ebbanga lino lyonna lyonna era sako kwebaza olwaleero ennaku z'omwezi 28 gwa 8 2026 lunaku si lulungi newankwadde lwandikedde ng'olunaku olulala lwonna lwonna naye ate terwakedde nga ennaku endala. Olwaleero obwakabaka bw'Ettoolo eggwanga lyonna n'ensi yonna okwetooloolera wamu bakeeredde mu mawulire ga nnaku ddala. Omukama ow'Ettoolo bamuyita oyo nnyimba Kabamba Igulu Lukidi owookuna munanga ate zabadde ziwera essaawa ndowooza nga 4 ez'ekiro ne batubikira nga ensi yonna regioni zonna oba territory zonna nti avudde mu bulamu bw'ensi eno ku myaka 34 gyokka. Mawulire si malungi, kyakubye ekiyongobero mu bwakabaka bwonna obwewaffe e Buganda okusingira ddala obw'Ettoolo mu Western Uganda. Nnaku ntono nno tubadde twakava mu lubiri eyo naye mwematayo kwanirizaako ku vidiyo ey'olunaku olwaleero. Nina ebibuuzo bingi bye ngenda okubuuza. Twatandika okukola mu butongole ndowooza okukolera ddala ffenna wali wakava oba olunaku lwe wava mu kkomera ndowooza gwali mwezi nga gwa 9 lwe wava mu kkomera ne tutandikira ddala okukolera ddala. Wayitawo emyezi mitono ddala n'oŋŋamba ku mawulire neera nenkugamba nti kati ffe tutandikirewo okukungubaga okuva kati. Saamanya nti wali oyogera ku bini eno naye tusabireko ku batoolo. Abatoolo bagenda kufunamu ekikangabwa n'entiisa awo mu kabanga katonotono awo anti kati olonze mba namaliriza dda. A few moments later. Kitalo nnyo ekyokufa kw'omukama w'Ettoolo King Oyo. Amawulire gano gali confirmed era nga gafulumiziddwa mu kiwandiiko Prime Minister w'obwakabaka bw'Ettoolo kyawandiise. Tusaasire abatoolo ng'obudde bukyali. Mawulire gabadde mangi sofa okutwaliza wamu mu ggwanga lyonna. Twabadde tulina story gye twasuuzizza nga tugenda kuba ttooki mu bino ebyabano Lwaboogo, Kabanda, Muhoozi nate kati tusobola kukwata ku story eyo ng'eno story bweri. Kwaniriza. Bannayuganda mwasize mutya kansubire nti mwagumyedde emitima amawulire ge tulimu ga nnaku ddala. Kubanga tusobodde okufiirwa omuntu omunene bw'atyo omukulembeze mu bakulembeze almost abaliwo. Obadde okimanyi nti mu bukulembeze bw'ennono obw'E40 bubadde bukyakuta ekifo ekisooka mu kuba n'abantu abasobola okwegamba abalina mulaalo oba mwoyo ow'obwakabaka n'okusinga wano. Era ekyo nja kuba nkikutanyizaako n'okukikunyonyola gye bujja mu maaso naye obukulembeze bw'Ettoolo nti omugenzi agezezaako okukola ebintu bingi okulaba nga buli mutoolo yenna ne bwabeera Kampala wano tuze nga tuwulirako engero nti omutoolo bw'atuuka mu Krisimansi adduka ewaabwe akola ki, sente asondera bwakabaka akola ki. Nti omukama abadde abakuumye mu kumanya ekifaananyi ky'E40
mu kumanya ekifaananyi ky'ettoolo nga teriiyo mutoolo era ne bwabe omutoolo yenna kagibeere emikolo kayebeere enjogera kebeere enneeyisa bamalya kituze nga tubalaba wano mu comedy store nga bagamba bo baagala abakazi abatoolo balina empisa balina kinti abadde abakuumi ng'omukyala ne bwaba bwoba otunulidde abayimbi nga ba Juliana ba Epase ba Aziza Ziyoni nti ne bwebanga bayimba tebakola nnyo oba nkinyonyole ntya nti tebakola nnyo fujjo beesigalizayo kali ak'ekitiibwa omanyi waliwo ebintu bibiri ku nsi kuno byenjagala okujjukiza oba okugamba bw'oba obyerabidde at least kikuyambeko okubijjukira etteeka erisooka mu bulamu kujjukira gye wava etteeka eryokubiri kwegendereza gy'olaga etteeka erisooka nzijjukire gye nva etteeka eryokubiri kwegendereza gy'olaga mpulira etteeka eryo lwaki weeriri ku nsi nti bw'oba twavuganga eggaali mu buto n'ova eri mu byalo eri ku luzzi olutuuka mu bantu n'eryoka ekkuba kituufu nno lwaki nti bw'otunulira obwakabaka bw'ettoolo nti omutoolo ne bw'abadde ng'ava 40 kyenjojo n'awalala n'ajja mu Kampala ng'asigala ku lulimi lwe era tewaliyo mutoolo babadde nga bayindi teriyo mutoolo ayogera ne mutoolo munene boogera Luganda ng'omuganda bw'asobola okusanga omuganda munne n'ayogera Oluzungu tutera osenkananga mu matakisi batandikirawo ne baba atudde mu maaso nga nakitegeera butegeeze nti waliwo omutoolo ali emabega eri ewasemba bo basigala nga boogera lutoolo nti ekyo kabaka abadde akibataddemu oba omukama abadde akibataddemu nnyo nga bali ku nnono eyo ng'ennono eyo egezezaako okubakuuma n'okuba n'empisa gutusinze nnyo era simanyi na bwe nyinza kukyogerako onono yabadde tusaliddwa nnyo era kubanga ono y'omu ku bantu ababadde bagezaako okukyusa y'omu ku babadde bakyagulanyi be Fort yabadde kabaka oba omufuzi w'ennono akyasinze obuto mu nsi yonna ng'era ne baba batuwandiikako abakwano b'abazungu abo ekyo kyo nga baakifuwa nti mu bafuzi b'ennono bonna kabaka kamwite kabaka lumu tyakyasinze obuto yono era twafunye omukisa ku guno omulundi naye yatulekeddewo mbu omulangira era yayinza okudda ku nnamulondo eyeerudde eyo. Of course enteekateeka eziriwo za kutuuza kubanga tebasobola kuleeta bode ye nga omulangira tanatuula naye byebimu ku biriwo ebiteekateekeddwa then ebyo of course abantu tujja kuba tubibaweereza okuva wali Fort mu kibuga wakati mu Lubiri ebinaaba bivaayo n'ebyo bijja okuba nga biva mu kibuga mu ggwanga lya Amerika naye ebimu ku byenyiza okunyonyolako Munnayuganda ebitonotono otunulira vidiyo eno ya 2015 abakulembeze b'ettoolo okwediima okukomba ku mmere ekiddiridde ebigambibwa nti Pulezidenti Museveni gye buvuddeko yakkiriza obufuzi obw'ensikirano obulala okutandikibwawo mu bukama bw'ettoolo n'okugaana okubaddiza ebyabwe nga bwe yakola ku Buganda. Wabula mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire yatuuzizza mu maka ge lwakitulo olunaku lw'eggulo, Pulezidenti Museveni yabaanukudde n'ategeeza nti eky'omukama oyo Nnyimba Kabamba Igulu ne banne obutalya mmere kijja kubayamba okukuuma emibiri obutalumbibwa ndwadde. N'olwekyo oyo omwana oyo w'ettoolo bwaba asazeewo okutalya emmere kirungi kigenda kumuyamba figa okulaba nti figa esigalire bulungi naye kinandimusuubiddemu n'abo abamuwagira kwandibadde okutambula mu kisinde ky'abalwanyi abakomyewo eddembe abakabaka bo bonna ne basobola kukomawo. Kinandibasuubiddemu era titugenda kukkiriza omuntu yenna okutematema mu Bannayuganda.
Museveni era yasekeredde n'ababitambuza ng'ebyapa bye yaddiza Mengo bwe biri ebyoya by'enswa n'ategeeza nti waba awayagala okumanya obutuufu bw'ebyapa bino atuukire minisitule y'eby'ettaka kubanga guno si mulimu gwe. Kabaka ono oba Omukama yatuuka n'akunga abatooro bonna n'Obwakabaka. Ekyo ekintu tewaliwe nali nkirabe mu bakabaka okujjako Ow'Ebunyoro yasituka n'agendako mu paalamenti nga akomplaininga ku Bannayuganda ku nsonga z'amafuta. Naye Ow'Ebunyoro kye baamukora ebyaddirira yalwala ne bamutwala ne Nairobi mu helikopita y'amagye era kati baamupozinga. Naye Kabaka w'Ettoolo y'omu ku bantu abaatuuka okwekalakaasa nga balina ensonga zaalinga 6. Obadde okimanyi nti we yaviira wano ogenda mu Amerika teyali mulwadde, obulwadde yabufunidde mu Amerika, naye kiki ekyamulwaziza byetugenda okutunuulira. Batugambye nti abadde mu Amerika eyo okumala ebbanga lya mwezi na mulamba naye nga Amerika yagendayo nga tuli mu kalulu. Yasookera Bungereza n'avaayo n'agenda mu Amerika. Ensonga ebaddewo Kabaka oba Omukama byalompulirize bulungi zino facts ndowooza ojja kuba obitegeera maaso enkesi abakulu mu Bwakabaka banabyogerako. Bwe bakeera ku makya n'anoonyereza oba Obwakabaka bwakola okunoonyereza ne bakizuula nti abazungu abaaliwo kati wano nakuwa ekyokulabirako nenkugamba nti tulina obuzibu. Omulituria omanya abazungu bali wano bangi mu Uganda. Naye omuyindi abeera wano mu Kampala emyaka 10 nga tamanyi Luganda n'emyaka 2. Naye ate omuzungu ali Bunyoro, Mwankole, Gulu oba Jinja n'awalala baboogera bulungi Olusoga n'okusinga abali mu Buganda. Okitegeera kati abazungu balina akabadi ke bayingiramu mu kubba minerals z'eggwanga. Fort abazungu bangi abaliyo nga boogera Olutooro ng'osobola okugamba nti ono Mutooro yennyini just nti yeesibye masiki ey'okuba ya skill. Kati Kabaka Obwakabaka bwagenda okunoonyereza ng'abazungu mu kulima amajaani banyigiriza Abannansi. N'atandika okomplaininga era vidiyo eyo bw'ogitunuulira awo President Museveni ye yatuuka n'okumudduulira n'agamba nti bw'aba akomplaininga oba bw'aba yeekalakaasa kubanga Kabaka yatuuka n'alangira n'agamba teri kuddamu kulya mmere mu Bwakabaka nga gavumenti enatuwa ebyapa. Ekyakolebwa ng'Abaganda kye baagala okufuna federo. Era ono yafudde ng'alwana federo. Ekyo nakyo njagala obeere ng'okimanyi. Yatuuka okwekalakaasaako 2015. Museveni n'avaayo ng'ali lwakitula n'akolima n'okukolima n'agamba bw'aba yeekalakaasa mbu kijja kumuyambako okugumya omubiri mbu ffe tetusobola bawa byapa oba ndagaano oba federo. n'obwewaffe wano lwaki tebatuwa bye batuggyako Federo ekigaana anti engeri gye waliwo bino ebiteekateeka bwe batuwa federo olwo bano abakola bye batategera bannabbanja baba bavuddewo basigalawo naye baba bakola bituufu. Federo kitegeeza buli Munnayuganda akulaakulana kubanga Amerika bye yakola, China byekoze, amawanga Kenya byekoze, nizo ogamba Amerika n'olowooza wala. Federo kyekimu ku bintu Tanzania bye yakoze. Tanzania ebaddewo ng'erina federo kyova olaba vice president nga nnya agenda kulekulira owe Tanzania. Kati gwe bw'owulira federo oba olowooza nti baba bakutiisatiisa nti federo bw'ebeerawo drone teziddamu kuwambawamba bantu ebyo by'ekisirusiru nga tebaba respectinga. Akakamanyiro polisi keerina kaba tekakyaliwo nnyo. Okitegeera omuntu bamukwata kooti ezitalina bwenkanya ebyo byonna biba bigenze federo olumusire kubanga okukyusa obuyinza. So Kabaka bw'atandika okuzuula oba n'atandika okunoonyereza bajja ne bakizuula nti abazungu gavumenti yabaleetera mu tteeka ya kulima majaani nga bayikula ebyobugaga ebiri mu lusozi lw'Enzooli n'ebiva Congo. Etooro era etooro eyo mwe muli n'ebimu ebitundu omuva n'omunnyo Kasese ebitundu bingi naye ng'abazungu abali eri nkugambe nti boogera na Lutooro osanga omuzungu ng'alina square kilomita
ey'amajaani ng'olumusitire bw'olinnya ennyonyi waggulu okirabanga kisaawa. Kabaka n'akizuula nti eno embeera tejja kumazaako batooro. N'agamba kati gavumenti etuddiza ebyapa byaffe oba ebyaffe byonna, omutooro abeere n'eruwe ng'omuzungu bw'ajajanga omugwira. Museveni yagaana n'atandika okumusekerera n'agamba bw'oba weekalakaasa mbu wasiibye kijja kuyamba. Kamutere vidiyo eyo ogirabe olabe omukama byabadde alwana akoze ebimu ku bintu ebize nga biyambako abatooro okusigala bumu, okusigala ku nnono, era ennono y'ettooro tevuddeewo omuli okukola emikolo egy'obuwangwa, okuuma abatooro nga bamanyi bakkiririza mu bwakabaka bwabwe, n'okulwana okulaba nti bakulaakulana. Kubanga ye tageti ye yali nti singa gavumenti emala okuddiza ebyabo bakabaka yasobola okuba nga akolera abantu, nga gavumenti ne bwebeerawo nga sente obwakabaka bwe zikola zidda mu bbo okubayambako okusitula ebyenfuna, kubanga ye yali atambulako ebweru, asomeddeko ebweru, ebintu akola ki abirabye abitegera ng'ate jukira babeeranga nnyo mu mbiri z'Ebungereza ewa Queen. Oromusitire yakula ne Queen. Kati nga Queen bwebamu ng'alaba sisitimu y'Ebungereza yamulerako. Kati mu kujja ye bwe yatandika okubisaba gavumenti neegaana. Juzi wano waliwo ebintu bingi ebibadde biveeyo Fort ebyobulambuzi nga mu butuufu kabaka talina kyabifunamu, abatooro tebalina kyebafunamu, era kyova olaba nti obwakabaka bwonna nga tebulwanirira munaasi. Nagamba nti mu biseera by'abakaabaleebi babasibiranga essese naye ng'abanyoro bali eri ekagadi beebase, naye nga bakabaka be babonaabona okulaba nti omunyoro abaawo. Ne wano history wa Muteesa waali simanyi lwaki tebabijjukiza bantu, naye wano gavumenti ejooga abantu netuuka okukola buli kimu, abakulu ne basigala nga batunula butunuzi. Abaana babawambi bali mu makomera, buli miso oba buli service banalindi bandibadde boogera ki tubaayo ffe. So omukama ebimu ku bintu byabadde akoze bwe twayingira omwaka oguwedde nga nakafuluma bwe nti nagezaako naye nali natya kubanga bwe nayogeranga ebintu ebyokulagula nze bazadde bange ne bangamba sooka obiveemu at least dda mu bintu ebirala. Era kyova olaba ennaku zino nze mbadde neetambulira mu sayansi wange erisaaki ng'ebintu bya vision ebyo nga olaba omuntu agenda okufa oluusi okiyimirize oba tokiyimirize. Kati nejuzi bwe twabadde Fort natuuka leeti ewa Fort leeti batya nti we nagendedde okutuuka era natuuka leeti kubanga n'abaali bampise newankubadde waliwo research of course era ensonga ezimu ze twali tugenze kubanga bwe yali alwadde yasooka kuzirika, naye nkugambye nti we yaviira wano okugenda ebweru kye yali ayagala yali agenze oba nkiyita okusakira abatooro, okuyiggira abantu be mu Bungereza, mu Amerika ne Bungereza. N'addamu n'atandika okuwandiika ebbaluwa ng'asaba abazungu ku majjaani oba ku bintu abazungu bye batwala at least obwakabaka bw'ettoolo bufuneko 30% oba 10 babeeko ka percentage kebawa obwakabaka. We yalira ekyemisana so obulwadde bwatandise guno omwezi ogw'omukaaga ekyemisana kiri awo mu Amerika ng'alina abazungu gye yali ekyemisana. Era we olwamala yatandika okulumizibwa olubuto, kutandika okusesema okumubiri okubanga gunafuwa n'abanga n'okusaka kyassa bulungi, naye we yaviira wano yali mulamu nga tebabitugambanga tebabifulumya. Ebyo tebasobola bifulumya, kati ebyo basobola bifulumya era ne byenkubuulira kati abayinza obifulumyako bajja kuba batono ab'omunda. Yaliira kubanga yava wano nga mulamu
yalira mu America. Ani amuwa ekyemisana? Waliwo omupango gwonna? Of course newankubadde tetusobola kuguyisa wano. Omupango munene. Lwaki baba bamupangira ku myaka emito bwegiti asatu? Nti kati mwena omanyi Katonda ono naye yali mugezi okwekweka. Ne bwe tutandiyombye naye wabula waliwo bye twandibadde naye era nze najima sitalinga Celestial bwetyo bwebeera. Olaba ettaka lirimu ebbugumu oba lirimu amasannyalaze ga design eziwera n'omutwalo gumu n'ekitundu wansi mu ttaka. Naye amasannyalaze ago galina kyewandiise design decoration. Mulimu amasannyalaze agageneratinga omuntu, agageneratinga ebinyonyi, agageneratinga emiti, agageneratinga amayinja, agayambakawo buli atomu yonna eri ku nsi. Naye abantu bamanyi essannyalaze limu. Kati nze nina ekintu kye nazuula nti buli wobeera omulungi ku nsi toteekeddwa kuba mulungi 100%. Buli wobeera omulungi ffena tuli bantu kabaka, president, prime minister, musirikale, muntu wa mpozi batuyita bantu ba wansi. Ffena tuli omuntu naye mu Celestial Katonda yateekawo amaanyi nga buli wogezaako okudda mu kiti ky'abamalayika ng'oli mulamu ng'eteeka oba olina okufa. Okudda mu kiti ky'abamalayika otegeeza kwegamba buli woba n'ekisa ekingi n'oyamba ng'etteeka ku level gy'oyambiddeko osobola okuyamba omuntu. Omala omuyamba enkeera akubba oba n'akulyamu olukwe oba n'akuseetinga ne bakubba olw'ekisa. Kati juzi warabye ono omuwala eyabaddeko mu mawulire oyo yafa Jovia. Nayogeza na busungu. Lwaki nayogeza obusungu? Lunaku lumu mwezi gwabadde gwa mukaaga munaku z'omwezi oba zaali 12. Faaza omu yali ava Masaka oba yali ava mu faamu ye. Faaza akomawo e Kampala atuuka Lukaya oba Lukaya we baliira ennyama Mulwera oba Lwera n'ayimirirako awo katono n'agulako bwaguze n'adda mu mmotoka ye n'avu. Kati mu kuyimirira omwana ow'obuwala amuyimiriza. Bino n'amawulire tegabika valinga naye nga byabaddewo mu mwezi ogw'omukaaga. Omuwala amuyimiriza amugamba, Faaza nsaba kuntwalako nyamba nzira Kampala Nasiranyi sente zimpweddeko ngenda ku ssomero. Omuwala ng'amulimba nti wa kampasi wagundi alina kosi byasomaawo. Kaakati munange Bafaaza gwe mulimu gwabwe kuyamba. Ng'akwata omuwala ng'amuteeka mu maaso g'emmotoka ng'amutuuza. Kati munange Faaza ng'amubuuza bakuwa ebyokulya kwera n'oba oba oyamba kikwakatako okuyamba omuntu kuba osobola omuyamba n'afiira mu mmotoka n'afa bufi n'enjala. Faaza mmoloka yabaddemu yekka. Yalimu yekka. Kakati munange musajja wattu avuga emmotoka atuuka Nabingo. Bw'atuuka e Nabingo omuwala amugamba yimirira sisita wange ali wano. Faaza ayimirira omuwala yali mubbi ng'ayita banne nga bakwata Faaza ng'omuwala amugamba ova kunkozesa nkulabye olina ssente. Sikunyumiza sitole nkunyumiza ebibaddewo mu gw'omukaaga ewaffe e Uganda. Wane Uganda era ne Faaza waali ne kati omuwala ng'amugamba ova kunkozesa njagala ssente olw'okuba yalaba Faaza ng'amugulira ebyokulya n'alabamu oba Faaza yali alinamu bw'etaano n'amugamba njagala miliyoni 10 oba toyagala ngenda ku poliisi kati sivaamu mpaka nga poliisi ezze. Faaza kwolwo yalaba sitaana asooka mu bulamu bwe ng'ali mu kifaananyi kya mukazi nga bwe balugera mu Bayibuli. Faaza n'agamba omuwala n'amugamba nze akuyambye nze gwe weefuulidde bw'otyo. Omuwala n'amugamba nze sisobola vaawo nga tompadde ssente. Abavubuka ne bajja mikwano gy'omuwala ne bakwata Faaza obutambi ne bagaba Buganda tugenda bupostinga. Faaza olw'okutya okumutira erinnya Faaza yakwata miliyoni 2 ze yali alina n'aziwa omuwala. Omuwala n'asimula bu vidiyo n'akolanga chikeni bwe yakoze
faaza olwamala okuwaayo obutambi sore sente obutambi ne babudiritinga omuwala n'afuluma n'agenda faaza sikwekkomawo faaza bwatyo si bwe yayamba omuwala n'amwefuulira oyo taliddamu kuyamba so nti abantu Katonda atutonda nga tulina okubaamu n'engeri y'ettima kubanga buli bwe tuyamba be bamu abatuleetera okukyawa ensi ate bw'otayamba wabaawo emitego emirala so mu byonna kyova olaba nti kirungi nnyo omuntu okuba nga otegeera sayansi n'ensi nga bw'etambula so nga lwaki nze nkubiriza abantu nti bw'oba oyamba omuntu nga takumanyi nga tagenda kuddamu kukulaba nati kati nga wongambye ekya faaza ne faaza ono bwe yayambye yabadde tamumanyi era nga tajasuubira kuddamu faaza yali alina okuyamba nga ku miliyoni ez'ebbiri ze yali alina yali ateekeddwa kukwata emitwalo 5 kwata mwana wange linnya motoka kimala eri emabega nga tanamuleetako nga tanamuleeta ne bw'omuwa 10 okwewala ebingi abaana ab'obuwala wano gavumenti yayonooneka n'eteekawo ebyo so byebimu omukama bye yabadde akola mu kuyamba okwavuddeko okugezaako okuyamba abantu be okutwavolinga kudde n'okudda eri mwavudde okufa so nti abantu bakola geemu geemu bw'oba tozirabye oba nga tozisuubira kusobola zisuspecting kankuwe ng'ekyokulabirako ekyoyo kike omuwala gwe yabadde naye ng'agamba ye maama w'omwana we tabangako maama w'omwana we omuwala badde akola mu Malaysia nga gye yeetundira wabula yakuba omugagga sente empitirivu z'otamanyi bwe yazze wano n'agamba kikeni olw'okuba nti abeera nnyo mu mawulire n'amuwa 40 miliyoni 40 n'amugamba njagala tukole stand eraga nti ndi mukazi wo ndi mufumbo ng'omuwala kyabala be yabbye obutamulondoola mbale ngamba atawo aba afunye we batandikira wennyini n'okujja ng'ali mu stand ey'okulaga nti waakabi era kikeni bamuwadde obukadde 40 ne bakola stand eya movie n'engeri documentary nga bwefulumira mu mave baya Iron Man okitegeera so omukama 40 yonna wenjogerera kati tubasaasira kubanga twasobodde okufiirwa kubanga omutooro omunyoro omuganda omusoga buli munnayuganda yenna tuli kimu so okufiirwa kuno prediction nali nazikoowa era ne kati waliwo list z'abantu bangi abagenda okufa era kati waliwo ne be basonye emisango nabo mu Gwekumi bagenda kubabika waliwo ba president 7 abagenda okufa mu ntandikwa y'omwaka ogujja naye olumu nze siti okola prediction nti bajja kunkwata kuba teri wabula kyentya kuteekawo obuntu omanyi n'omuntu mbane n'okikuuma nga Katonda bwe yakikola nti okulwana okulaba nti omuntu oyo tabeera ku stress naye kino ekyokwogera mbangezaako okwogera nti at least omanyi omuntu yena bw'onooba onootera okufuna ekizibu kati nze nakola prediction mu buli future bwe nkugamba nti mu Africa mu East Africa mujja kufaamu ba president abo babere tombuuza linnya mu mwaka 2027 so bwe nkunyonyola omuntu yenna kiringa bw'okola business n'etandika okufiirwa emitwalo 5 amagoba kaba kabonero kakulaga naye abasinga temumanyi kufokasinga oba okwezuula oba okunoonyereza okulabuka business bwefiirwa emitwalo 5 oluutu eddako efiirwa 2 bwetuuka neva mu 2 nedda mu 5 n'otandika okufiirwa obukadde omanya nti osaanyeewo kati ozzeeyo emabega so buli wonoolaba nga kifaransa ebiseera ebisinga mbagamba nti bw'onoobanga olabe ng'otandise okufiirwa ekintu ekitono dduka mango gye nkubuulira ekyolina okukola okulaba nti okavalinga ebirala ekirala ekyokubiri omuntu yenna kasita otandika okuloota nga bakugoba yanguwa dduka misinde mbeera ku ofiisi
kola appointment ya mtwalo 10 ngende ku mazzi ntere nkube mutoki kubulire otandika okulota nga bakugoba bakulwanyisa bakuwangude ebidirira oba ogenda mukuzikirira kati ebyo ebintu ebisooka okujja mu vision ng'obubonero abantu tebabifaako wabula omuntu amala kulinda akoze rosi ya bukadaana lwajja ng'akaaba banka etute amayumba gange banka etute bizinesi zange ntaasa kati nze nkole ki nga bamaze obitwala tweyanziza mwemata y'abantu obuzibu bwe balina nti ebiseera ebisinga obeera oyogera kati nga woyogedde bwoti mbu amannya tutera gabawa mbu bo baagala aba bagita kiralite nti baagala obeere ng'oli mulambulokofu bulungi seebyo byakwogerera mu ngero ekyo oyo aba akyogedde aba mulalu kubanga naye bwampeereza ekifaananyi kye ne mugamba nti naye agenda kufa tasobola kwebaka tusabireko ku batoolo abatoolo bagenda kufunamu ekikangabwa n'entiisa awo mu kabanga katonotono awo anti kati olonze mba namaliriza dda. A few moments later. Kitalo nnyo ekyokufa kw'omukama w'ettoolo King Oyo. Amawulire gano gali confirmed era nga gafulumiziddwa mu kiwandiiko Prime Minister w'obwakabaka bw'ettoolo kyawandiise. Tusaasire abatoolo ng'obudde bukyali. Ate n'ekirala nze ne bwe natuukire fort nagezaako okukola buli kimu kubanga bwe natuuka of course era be nayogera nabo bannyonnyola era nze ne nagendera okuva fort nali nkimanyi era n'ebimu ebintu byantwala okubeera leeti nti nagezaako okwagala okulaba nti sobola okumukyusa naye omusajja yali omanyi wali weekanzeeko n'ofunamu ekikangabwa omubiri ne gutya bwe butwa bwe yali alina mu mubiri nti omubiri gubadde munafu nga gulimu ebbugumu lingi. Ebbugumu nno walyogerako era nva kulina erya bulijjo liriri bubadde butwa naye nga mulimu obunafu bungi mulimu ebbugumu lingi ng'atuuka nga n'okukwata peeni eno nga maanyi mu mubiri temuli ofuna kati nze nagenda okutuuka kola buli kimu kubanga vidiyo gye nakola ekituufu baagiraba naye bampise leeti singa bampita at least ng'agenda nga mu America nze nagamba abantu era kyenva okwogera nti nga tonalinnya nyonyi oba olina olugendo lw'ogendamu otwala omwana ku ssomero ogenda kuvuga olugendo kilomita na kilomita ova wano ogenda Masaka Fort Wayne emitwalo 10 gikulema okuŋŋamba nti sooka ntunuulire mu lugendo lwange bw'omenye ku okugulu oba bw'ofuna accident n'ofa emitwalo 10 gijja kukuza kisoboka so gwatusinze bagamba nti bakumye bubi simanyi efoto bwe bakyogera naye tusaba buli mutoolo yenna okusigala nga mugumu ebyo bibaawo era Katonda yatwala yajjawo yazaawo era tusaba atuddizeewo omuntu alina omwoyo gw'obwakabaka bw'ettoolo ng'afaanana ng'ono era ng'omuntu alina omwoyo ogw'okulumirirwa abantu ogw'okulwanira eddembe ly'obuntu n'obwakabaka bwe era ye Saara yaffe abatoolo mwenna Katonda abagumye era tumusabira mbugola Katonda amulamule ekisa mbugola babi byakufa byokka aba ababuuza ababuuza ndowooza oyo aba yakajoyinenga kubanga bingi ddala bingi nnyo ddala so ekikulu mu byonna okuzukusa mayindi z'abantu oba n'okwongera okwezula n'okwetereeza byebimu ku bintu betulina okusigala nga tubeerako. Basalisa Henry Mutegeki, the Deputy Prime Minister of Toro Kingdom. Indeed, I'd like to inform His Majesty passed away, as you are all aware, yesterday. But however, we are going to get an official communication from the Prime Minister about the burial arrangements in a short while. Other preparations are also underway in Fort Portal, so everything is
moving on smoothly. So we expect any time from now communication from the Right Honourable Prime Minister to talk to the nation and inform the nation on the preparations, how far they have gone and the way forward. Patience, and soon you'll be communicated soon. So the kingdom is currently sitting with the government? Absolutely, absolutely. The kingdom is working hand in hand with government to make sure that all goes well. Naye tusaba Katonda kuma abatooro abayise ne mu kisa okubagumya emitima, kubanga mulimu omuntu akuvaako oba afa nga mu butuufu ne baba tomulinaako oluganda naye idiopsis ey'obufirika oba magnetic field eri mu skin, omwoyo gwa Afirika ne gukusigalamu nga kikuteko n'obanga nakulumanya n'okusinga muganda wo. So foti yonna tugisabira Katonda gisaasire era agumye obwakabaka bw'Etooro osobole okuyita mu mbeera eno nga balinamu amaanyi. Naye ebiriwo tubasabira nti Katonda azeewo omuntu asinga oyo, kubanga musajja wattu abadde agenze kusakira obwakabaka bwe obw'Etooro era mu kusaka okwo mwe byaganyidde. Era kino kituwa ekyokuyiga n'ekyokulabirako nti woolabira kabaka yeevaamu n'agenda n'asaba oba n'atuuka n'atandika okulwanirira ggwe, kati ggwe kikuwa kyakuyiga ki? Senga Uganda erina federo oba oliawo senga teyandifudde singa teyandifudde, era yabadde agezaako okugoba abazungu abeefuula nti balima amajaani e40 abawamba 40 yabadde agezaako okukola ki? Nendoza tetusafuna federo ejja kujja 2027 obubonero tonabulaba obuli munda mu famire ndeka kale tobundaga kale gwoba tobulaba abalala babulaba naye katuberekereze tugenda kwongera okusigala nga tumonitalinga n'ebimu ku ebyo era kubanga tubawa update ezisingako awo n'ebimu ebinabanga bitambudde era olunaku olw'eggulu olwo mu sitire tujja kuba tubateerayo lipooti na buli kimu okusinziira kati tusaasira maama ye ndowooza yazirise dda maama waakyaliwo maama olwedde yabadde amuliko wonna waabadde kumujjanjaba kukola ki naye maama ye simanyi na kumanya. Tukusaasira Katonda gwe tukwasa oba tukwasiza Afirika, ekisa kya Afirika kyekiba kikutambuza. Kamberekereze tugende mu mirimu gy'abakama baffe era tujja kutandikirawo olunaku olw'enkya. Tubaagaliza olunaku olulungi n'okubanga buli kingdom yonna ekungubagirako abatooro n'okubagumya, era buli muntu yenna olina okubaako ettufaali ly'oyambako oba ly'okozesa. Bw'oba oliraanye ekitundu ekirimu abatooro olina okubaako engeri gy'olagamu okukungubaga kw'abatooro. Kubanga wano waliwo ekitebe ky'abatooro, gendayo mpola mpola obalage nti oli nabo, okungubage nabo, okubalaga omutima ogwa Sseruganda, kubanga bino bizibu byansi Katonda ye yateekawo era yajjawo. Kamberekereze mubeere bulungi naye nga tubakwasiza Katonda. Kale tetugenda kusukkako wano eno, nze era byampeddeko dda okuviira ddala era we twatandise. Mawulire si malungi nnyo, waliwo ekintu nga noiba oba ŋŋambe nti kuba kati ffe ng'abamu tetuli so close oba ku luli olulangira olw'eyo, naye ate obuwulira nga ni ku mutima kikutteko noiba tewandiyagadde kikwateko nnyo lwampaka nekya ekijja kikukwasaako. Deston M njagala nkusibulire wano eno tugende mu maaso n'okuba nga ate twetegereza ebigenda mu maaso. Nalabye abantu batandise okukuŋŋaanira ku lubiri olwo olw'Etooro era twaliyokka emabega awo naffe naye wakati tubasaasireko bannange.
akumata kumira mpeera kwagaliza kyonjagaliza banna. And you know, I thank God for my life. You know, just living every day is a testimony of its own. And that's how powerful God is. You know, so many people don't make it into the new year, you know, and, you know, here I am standing, you know. Disclaimer. The content shared on this channel. Kubanga kati Anita Amongo kye yali alina okuzanya kyaggwa. Kitegeeza nti omusango gwaliwo ne bamusonyiwo kati bamusonyiye. Nebanga bamusonyiye naye gavumenti erijja yonna eri muvunaana. Naye nga byebyo bugagga n'amamotoka gagenda mu ddero. Andi bwe bamusonyiwa of course aba alina obbidiziba kubanga n'akasente ke ak'ekikazi mu mateeka ka kikazi palamenti y'abakazi naye era kisoboka. Era palamenti y'abakazi. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. At Prophet Mateo Official. All rights reserved. Kwanirizaako munyanya kyekumide ku mukuto gwa Era40 webale nnyo ebalire ddala nze Stone M kwanirizaako mu video olunaku olwaleero eyinza obutaba mpanvu nnyo olwaleero naye nga wetwe tugenda otambula teweerabira mwezi ogujja leero lwakumeeka leero lwakuna 27 mwezi gwa 8 mwezi ogujja tulinayo tuwa leero waliwo abakedde n'okusasulako ku tuwa eyo okugenda ku tuwa eyo tugenda ku kifo ekimanyikiddwa nga Biharo Embalala awo tweyongereyo paka eri ewa ekitagata kati omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogw'omunana twagenda 40 ku mabere ganyina mwiri ogujja tugenda beera ekitagata ne ekitagata ndowooza ewali Hot Springs ne ku kifo ekyo ekya Biharo Embalala mwemotoyo nkwanirizaako Bannayuganda muli mutya kansobere mwasuze bulungi we tulaga tugenda ku tempo ey'abajjajjaffe tempo y'abachwezi so teweewunya nti tugenda Biharwe n'olowooza nti tugenda Biharwe mu lusuku lw'amatooke tugenda Biharwe mu byabufuzi tugenda Biharwe oba nze kinyonyole ntya tugenda kulaba ebintu bye baakozesanga ne we baasabiranga abachwezi bali abanyoro bali abasobolanga okukola biri ebintu ebiriwo ne kati bye tukyakozesa obadde okimanyi nti kampasi eyasookera ddala Ababelgium bagizuula wano ku booda ye Fort ne Congo naye nga booda eyo we bagituzuulira kampasi eyo n'essawa ya leero eri mu Belgium King Leopard yagitwala mu 1920 naye ebaddewo emyaka 11 bajjedaka gye baakozesanga lwakuba saakunyonyola ebyali bisingako nayagala nsooke manye eriyene erimu gundi ebiri Biharwe then awo ndyoke nsike line up awo ndyoke nkolere full video nga nungi naye nga tugenda mu kutraveling oba kulambula n'okubanga tusobola okukyusa dimension zaffe dimension zibanga omukisa omukisa ogwandibadde gutunudde nga mu America nti bwengenda mu America nja kufunira mu America ng'ate sirifuna budde buli gendayo so kati tuli oba olina ogutransferinga ogufunire wano ekirala ekyokubiri mulimu abantu nga afuna naye okufuna kwe nti nabeera Embalala oba kantandikire nabeera Kabale nebigaana okutambula nenzija Embalala nebigaana otambula nenzija Kampala ate nebitambula mulimu abantu ababadde mu byalo byabwe oba mu tawuni zaabwe nga bamusuza n'oluyingira Kampala ng'emikisa gita n'apangisa n'akola edduuka n'akola bizinensi n'agula ne poloti ewaka so ekyo bayita okukyusa dimension era byebimu bye tugendamu nti tugenda ku reviewinga emikisa gyaffe repeat okwe-refreshinga kyetugendako era bwe mba nkunyonyola ekyo kyovala ngambe nti tempo eyo President almost yagigula nawo 2014 naye abantu abasinga obungi gye bagenda ne basabira osabirayo ebintu bino wammanga
oburaba buno buno nga tetunawa kusimbula kugenda wala nabadde nkugamba buno obuntu tebwebunya nti gye tulaga ebiharwe byawano mu Uganda oba mu East Africa gye tulaga ebiharwe ogenda kusangayo ebintu bi olaba zino notes ndeterako erisikeki yange y'ebiharwe olabe eriko ebiwandiiko bwebiti zino notes oziraba bino ebiwandiiko ogenda bisangako ebiharwe era nagambye kano akantu bakakozesanga buli mukala zanjawulo bungi scarf babukozesanga era bebumu ku bwe bakozesanga okusabirako okwolaba isusi ye yali katonda ow'emikisa bebakkirizangamu ennyo isusi okumukoowoola bakozesanga bino kati nze ngamba zino notice kati nga bwe ziri wano kambeko sketch yange zenkolaga sketch zonna zireetedde ninkolage kati zino notice zino eno anka gyegino emisalaba gye tulina era ogimanyi then zino ziyiina zino line ebbiri eno nekkiriramu eno nekolamu ng'ekinyonyi naye wano teweerabira ali mu Washington DC njagala ojjukire wano kano sike katawa yeno wano ogiraba wano kati wano zino ze zimu ku buno obubonero obulaba obuli wano buli wakati mu ddungu buno ne buno obubonero bwe bumu obwefaananyiriza ne buno gundi King Solomon bwe yakozesa okugalira demoni ezaaliwo ziravenathani kakati zino zo zakozesebwa okugalira amaanyi ag'ekibi era waliwo wosobola oziteeka n'ogaggula then zino ze zimu ku ze baakozesa kati bw'opanga buno obubonero n'obugatta mu ngeri ya gorodo oba kopa n'osaanusa katugeze nga bw'oyinza okusaanusa enamba n'okwata enamba n'oziwandiika n'oziteeka mu kateba n'ozigyamu nga za gorodo oba kopa tugeze n'owandiika nga katugeze m n'owandiika kangereze ku linnya lyange kati nendiwandiika nendikolamu mu bwumu oba nendikolamu mu ngeri ya gorodo kati bwe ndikola mu ngeri ya gorodo nenfuna nga wali olusozi nendipanga oba nenditunuza waggulu katugeze nkozeseza ensaano ngeri juzi buli omuzengo twali tubalaga bwe ngenda nga ndiwandiikako omuntu ali mu nyonyi likola reflection waggulu mu bbanga ennungi kati n'omuntu ali ewala oba ekinyonyi baba baliraba nti liri erinnya balikola mu ngeri y'amatayo onfuna kati buno obubonero obuli wano buno bwe baakozesa yenkola gye babukolamu baani abaabukola bino abaabukola baali mu biseera byaba nunaki biseera bikadde babukolera babuliwa buno buli mu ddungu mu Sahara Desert buno buli waggulu totunula bwa wansi buno buli waggulu kati zino spero bwozipanga nkugambye ziri mu Sahara Desert wakati abazikora bwe bamala ozikora ziriraanye eri gye bayita Sky of Africa eriso lya Africa eryetoolodde wakati kati bw'oddamu n'ozipanga mu liiso eri firmament esobola okwegula kitegedde kati ate buno bwe bugiddamu ne bugigala obulaba buno obwa wansi obulaba buno naye mu kugigala oteekako omulele olina okukolerako spero oba okulamiririzaako okwa buno buno obulaba naye okugigala eno olina oba nkinyonyola endya olina gundi gy'olina okukozesaako gubanga muwaatwa oba nkinyonyole bwenti gubanga muwaatwa gwokozesa okubanga like walaba wano ngo obuteeka mu line nga bwe nabupanga naye bw'otunuulira buno obubonero obuli wano n'ebiharwe gyebuli gye tulaga gyebuli kati gwe weebuuze lwaki ebiharwe gyebuli
oba lwaki mu biseera by'abajjajjaffe baabiteekawo baabachwezi baabiteekawo nti baasobolanga okuconnectinga ne Katonda direct bayogeranga naye direct era we tulaga we baasabiranga obubonero buno eno sketch nja kubanja okuterayo before oyinza obutagiraba bulungi naye nga bwe buli wano gye buli bw'oba obupanga kati bwe mbeera mu ddungu lya Sahara Desert oba nembeera mu Nazca oba mu Peru neefuna goroda amara sobola okugulawo firmament nga mpanga buno bonna okitegeera then bwe mbeera n'obubonero buno buno buli wansi sobola okuddamu n'enzuukusa buli mwoyo gwonna ogwali gubaddewo ku nsi buno bino bisumuluzo bino era bino ebiriwo buno bonero olaba kano akantu kenateeka wano kano katayima baali bapima obudde reflection yaako kano akantu kali mu Washington DC kali akanaala kano sikanaala n'obulala buwandagaku obukola gundi obupima layini y'omusana obulimu ebituli 5 kyekano kati reflection y'ekintu kyonna kansooke mpanyonyoleko katono nnyo ebintu ebyemyoyo omanyi lwaki abazungu batuyita enkima ate nga tulina history waffe owabakadde abanyamwezi nakati bakyatuyita enkima ne kati bakyatuyita nkima nti tubba mukanga nkima tetulina bye tutomera tetukola byaffe lwaki babikola ebintu ebyemyoyo tebireflectinga nga bintu bya mubiri naye abantu baba bamanyi omwoyo omusumba aveeri n'agamba naloose mwoyo yandaze mwoyo ng'akutuddeko munanga obanga zolo naffe olumu tutuuka ne tuvaako formation eyitirira obungi obwongo ne bukutabukako kamunguluze ng'akubi naye tugenda biharo tugendako mu tempo kantu kano okeetaaga okitegeera n'abasajja nabo babwambala ate buno tebuliiko musajja mwana mukazi okeetaaga kolina okusabirako okakola bwoti n'olyoka osaba mu lulimi lwo tolina kuteeka mu luzungu kubanga zino symbols kyova olaba ti n'abamisiri ebintu bye bakola nga babajjajjaffe abaliwo n'essaawa ya leero tebalina kintu kye bakola nga kirabika mu luzungu ne bakwabeeranga ng'okwambala omanyi nina ekintu ekikyabalemi okutegeera science ne physics mubisoma mu masomero naye bwe tubala science ne physics tebyetaaga musomero Katonda bwe yali akulyetinga amaanyi yagateeka buli wamu nga bwe yakulyetinga nti omuzungu agwa katukanku ekyokulabirako omukongo agwa muraavu n'omunayuganda agwa muraavu ne waliwo particles eza leya nga tetufaanaganya ndowooza naneeyisa nankula okimanyi tetufaanagana bakongo mu nkula abamu bampi nnyo kati ffe lwaki tetuliimu sheepu yaabwe ate nga baneiba baffe naye nga waliwo amaanyi ekyo kya mubiri waliwo amaanyi agali emotion behind ng'omukongo bw'afiiringa laavu naawe ogifiiringa enjala emuluma naawe kuluma otulo tumukwata naawe tukukwata gyegyo gimu emyoyo gye nali njogerako abantu gye batategeera nga bo balowooza nti okutegeera ensi eno ekyamazima weetaagisaamuko ku budde era kyova olaba nze ebiseera byange byonna mbeera mu kusoma kati ekyo kyenkugambye nti science oba physics teyeetaaga gamba nti bakusomesa gravity tebakusomesa kyoyitamu science Katonda gwe yakuteerawo asooka mwe temumuyita science tukiyita ki kutegeera omuntu kati katugeze stone olaba ono omuwala yasse mune bamukutte nno bamukutte kati omuwala yasse munne oyo naye science wakutegeera nti olira si science nti gwe science gwopikingamu kyetuyita ekyokuyiga naye abantu olwokuba omuzungu yakuteerawo nti science kwe kuyiga kwe kumanya si bwe kiri kutegeera ye science nti oli kyeyakoze munne gwe bujja kukya ku makya ogambe nti naye ono yayamba
nange watya nga anyambe nekintuukako kati science oyo ne bw'oba oyamba weegendereza nti ky'oba okola oba okirinamu experience ng'oba olinawe wali okirabe n'okibalansinga nti ojja kuyamba oyamba omuntu gw'otasuza wuwo oyo naye aba science ng'onyambye omuntu katugeze omuzungu yatugamba science kwe kusoma ku bintu ebirina obulamu n'ebitalina. Kati science takoma kusoma ku ebyo sense kusoma nature nga bwetambula kati olaba oyo yakuwadde ekyokuyiga kijja kutambuza nti kati gwe yandibadde asangasanga omuntu n'omuyamba n'omusuza bona omusango ojja mugamba kankuweeyo akasente nviira nze sisuza abantu okwewala ki okuttibwa obuzibu science naffe bateekamu emotion nti science alina okuva wa muzungu naye katonda akikuteerawo kibeere mu mind yo kubanga mind oli gyalina gye yakugamba naawe kyebayita ekyokuyiga era abantu abamu ojja kwesanga nti stone mulimu omuntu asobola okujja n'akwewolako nga innakyo science ng'akuwolagirawo nti ono bwenaamuwola tujja kukyawagana kamuwe buwe butamubanja olwo science oba omubalansinze okitegeera sige bayita amagezi amazaale anti amagezi amazaale olwedde science lwakuba nti science kiri mu luzungu ye common sense science ye common sense waliwo omuzungu kati abaayi ya science yamalirawa PhD master yagisomerawa abaayiiya bonna njagala mumpeeyo master gye bagisomera njagala kuteerayo akatabo abazungu ke bajjamu amateeka g'eddiini ne bwe bajja ebyeddiini ojja kwesanga mwali mu luulu z'abanyoro abamisiri akatabo ako nakafunye waliwo yakansheeyalingidde akatabo bagiyita papyrus naye ngenda gibateerayo awo bagirabe omuzungu yajja amateeka gonna gafugisa ensi naddala amateeka ekkumi agafuga mu ddiini kati obweyonje okola ki kati enneeyisa eriwo kati mulaba omwaka guno gwe tulimu gulimu ebizibu bingi mukalu naye teri yakuta ekitabo guwandiikako kuuma likodi nti 2026 yalimu bizibu bwebiti kati abazungu kye babasinga lwalukaga ekyatero kikola buli mwaka wegugwako alina tuni gyatuwa nga atusamalizingira ebituuseewo lwaki ffe walukaga yasomye yeka makerere buli mwaka tefulumya baana ate nno nga munange yakasoma najjo juzi nti wano tewaliiwo kukuuma likodi buliwo okuuma likodi olaba bino ebintu nze nabikola 2024 2025 naye buli wendaba ebipya bijambako nebino byenyini byenakola nebiddamu nebimpe solution bwemba kati juzi nali ngezaako okulaba olaba omuntu bwazaalibwa ova buto okutegeera otegeera mu myaka 18 kudda waggulu kati mu physics mulina kye tuyita like okubala ebibalo nagezaako okutunuulira abaana abato neŋŋamba nali ngezaako okukola experiment neŋŋamba enkima bweba eraba volio yaayo eraba kyenkana ki ekirala ekyokubiri bweba eraba amaaso gaayo galina volume ki omwana omuto volume ye yenkana yange deni nenziramu nenkola research endala nengamba mind y'omuntu lwaki omwana omuto takula nga alina mind ekulidde mu mind ng'eyange katugeze nandigambe nti wabeerewo wa muhoro oba connection nti saawa zino entegeera gye ndimu n'omwana ow'emyaka 2 agifune katonda yabiteeka mu leve eyo kati amaanyi gagenda gambuka bwe gati then namala n'atuteerawo n'ebintu by'osobola okukuza mu katikitiki emmere yonna gye tulya ekulira mu myezi 2 ku 3 ku 4 naye ate ffe tetusobola kukulira mu myaka 2 okategeera nti buli kimu kirimu particles kati n'okutegeera kyova olaba nti buli wetufuluwinga ebintu by'abazungu ne tuliraana abazungu ne tugoberera abazungu bo batuuka ekiseera ne batulabanga enkima kubanga balaba bye tukola tebikwatagana buli kye baleeta kugamba ffe batukolako nga substance okitegeera kale nenze mwanyi matayo webanyebalire ddala njagala ngende ku bino eno ebigenda mu maaso mu ggwanga ate neddakiika nazo zituuse ebyabesige byo
mwongere okumusabira byo buli lunaku baleeta obutano ne leero kooti egenda tuula oba leero olomosire balimu batudde dda ebyo batuwaddeka audio leero obujulizi obulala bukyeyongera okujja tugende butereevu ku batakisi banene ebikwekwete bigenda mu maaso minisita bya mukama oyo akulira transport yawe ekiragiro ekikwata takisi naate nalabye n'ababoda era batandise obasaba ebisaanyizo pameti biki ebyo byonna byonna wakati mu kwongera okukwata ebyo bitakisi ebikadde ebyo ebikyatambulira ku kkube ekisooka mu byonna twagala ensi yaffe nga kujjako okubaako ebimu byetutunuulira ebitatuswaza ebisinze n'okutuswaza mu abatuyise enkima nga tetuli nkima ti omuzungu buli watunuulira ebiri e Uganda tunuulira poliisi yonna kankubuuzemu ekibuuzo poliisi ngwira oba nansi poliisi baba bannayuganda bakolera baani balina tukuuma n'ebintu byaffe n'okutuyigiriza enneeyisa mu bantu obutazaki misango poliisi ne kampuni ekitongole kya poliisi ne kampuni ya MTN ani alina obuvunaanyizibwa okubanga abeera ku TV ssaawa 24 poliisi ogambye ani alina obuvunaanyizibwa okubeera ku TV ani asaanidde okubanga abeera ku TV ssaawa 24 poliisi nani ne MTN kampuni ya MTN lwaki ombuuziza we bati kakati jo nalabye omusajja ali awo kale notunuulira nze ekyamazima za abasirikale naddala abapoliisi mwayawula bye bakola byonna tebabitegera kiringa okwata obwana 20 n'obusibira mu nju mu ddiiro nga mulimu ebintu osanga kano kanyiga limoti kano kakola bye bakola byonna bya kifaafafu poliisi nalabye omusajja ng'agamba abantu ye mumyuka akulira aba traffic mu Uganda yonna yabadde awo emukono era mwamulabyako awo mu mawulire nga bw'agamba abantu gwe obutasiba musipi musango etteeka juzi baramu yavuddeyo n'akola ekintu ekitali kyabatiitizi era nti ndowooza mu gavumenti yonna baramu yaleeta ekintu ekyalimuko ku magezi okusinga abalala bonna okugamba abantu nti mubasomere budget mulimu ebintu ebiri wano nga bwongambye nti abazungu batuyita nkima naye nga gavumenti yetuyise enkima gavumenti ebadde ng'omuntu kyova olaba ekyenkunyonyora omwana omunayuganda omutobe omubuuze ekibuga ekikulu ekya America akunyonyora America n'akunyonyora Bungereza n'akunyonyora Middle East yonna n'akuwamu ebibuga nga 6 Asia n'abikuwa naye omugamba mu Africa afunemu ebizimbe ebibuga nga 4 ne bimubura lwaki ekyo kituufu lwaki kibeera bwe kityo nti gavumenti naddala ku saidi ya poliisi mwe mulowooza nti buli muntu abaketa poliisi omusirikale yagambye nti obutasiba musipi ng'oli musaabaze musango ekibuuzo kiri nti ogwo omusango mwaguyisa ddi kampuni ye MTN bw'ebeera na pulojekiti gy'ereesa katulibale ng'etteeka ng'erina etteeka lyereese buli ssaawa 2 munya bakusindikira message babeera ku TV ku radio ne baddamu ne bayisaamu n'emmotoka osobola okutegeera eddakiika ez'ebitaano bwebanga baali bakuwa 2 bazisaza ziri 10 n'ezi naye bayitamu buli ango okulaba nti munauganda otegeera njagala nkubuulire ekindeetera okulaga nti nze poliisi kwatagana nayo bajjega bujjega poliisi mukola amateeka lwaki temugenda ku buli mukutu gwa Uganda oba ku radio mu basirikale abali mu Uganda mwabulamu omuntu asomesa bannayuganda amateeka tibuli wagula abeera ku NTV naye kambuuze bo bakwasa amateeka n'okutukuuma n'ebintu byaffe abakola amateeka be ba palamenti kankugambe kino aba palamenti okuva ku sipiika bulira palamenti ekola amateeka gwe mulimu omukulu Stone bwe bakeera ne bakuwa omulimu ne bagamba nti okuuma ekizimbe oba okola mu kizimbe bw'olaba ng'omuntu azze ng'oli mukozi waliwo amateeka agafuga omulimu bakugamba yonja omulimu gwo
kuba obulango yita bakasitoma yogera nabo bulungi. Lwaki bwe bakuwa omulimu tebakkiriza kwogera bubi na bakasitoma? Kasitoma ze eno ya mitwalo 2 gula bwe batoyagala bireke, ani anaagula? Tewali asobola kugula. Lwaki bateekawo obwo obugoberera? Weewombeke gira ne kasitoma ng'osimayirinze, yogera mu ddoboozi kakamu, yonja ekifo, aranga, sikiriza bakasitoma. Temulabangako abantu abagendako ebweru, twali Misiri eyo, nga ne boogenda mu woteeri bo okugyamu ssente basooka kuwa amazzi ga bwereere. Amazzi Misiri tebagatunda. Ag'okunywa gano ga mineral water tebagatunda, ag'obucupa. bw'otuuka mu woteeri bagakuwa ga bwereere, ne bakuteerako n'ebicyapati byabwe bya bwereere nabyo. Obeera ng'olyalyako nga bwe babigata ku mmere yonna gy'olya. Bwe emmere bwe baya kati wano olya emmere ya mitwalo 5 oba 3 naye nga tekuli na kacupa k'amazzi ka nusu 5. Ekyokusika kasitoma keya amazzi mbo ga 5 nago. Anti Emisiri bakuwa emmere bwema ndi mulalu naye era si Misiri wokka, abatambuddeko mu mawanga ag'enjawulo basobola okumanya kasitoma keya abeera mu mawanga ago. Batusinga na ssente naye bw'otuuka kasitoma okutuula waalinde wano otuula n'okola oda n'emala eddakiika 4 n'essaawa n'obeerawo bakuteerawo mawulire mbuga oba olaba, naye wali bakuteerawo obukubuzaabuza nga bwe baleeta emmere. Sokodde ku bwa traffic. Traffic yagambye omusaabaze wa takisi polisi ya Uganda oba mu constitution ya Uganda omusirikale n'ovayo n'ogamba nti gundi ekyo kyokoze musango, obuvunaanyizibwa bwamwe ki? Mukuuma ki? Baina tukuuma n'ebintu byaffe. Mukuuma bisolo. Ffe tuli bisolo. Balina kukola bati. Omuntu tolina kukeera n'ova eri kyova olaba nze kooti za Uganda nze sizikiririza. Era almost ebyo ebimu ku bintamu ya gavumenti ya Museveni. Teri kirala. Ekyokufuga okulwawo tekyandibaddeawo, naye bano abantu bakola nabo bantama. N'ekisanja kikyuseemu. Kikyuseemu byebiki? Tolabye minisita we yakoze bali baadde bapanze eri amalaalo nga bataddewo ebizimbe ebitali bya mulamwa. Kaakati gyenjagala okugamba eno nammere ne munne bakola noono kati yatandise okulabika ennyo. Kaakati kangambe kino buli muntu ali mu Uganda si buli kintu nti akimanyi. Amateeka bagayisa kiro na misana ne bagalanga omulundi ogwo. Bo mu gavumenti owandika n'ebbaluwa n'emala emyaka 2 nga tebanagijjukira nfuna. Naye poliisi okuvayo nemanyira abantu mbu simanyi okukola kino si musango. Bulango ki bwe mulanga okujjukiza abantu nti bagoberera amateeka? Mpaayo akalango. N'amateeka tetugamanyi. N'amateeka bannayuganda tebagamanyi. Omala kugwa mu nsobi nebagamba mbu ogwo musango mbu ate obutamanya tekikugisaako musango. Anti etteeka baalireeta kuvunza ffe. Nabadde ntunulirawo Ministry of Defense yavuddeyo negamba nti kati okutandika negundi ejja abaana abasinga obungi buli mwana wa okuva mu primary agenda kubanga akola training ey'ekinamagye emyezi okuva ku primary, secondary, university myezi 6. Naye mwakyusiza akawaayiro kange. Nze nali njagala akawaayiro kange omulamuzi mukoosi ye bamusibe mweruzire emyezi 6. Lawyer, omusomesa, police balekera beba basiba ne babeerayo nga kiri part of course. Tebajja kuddamu kwasamirira ebyo ebyekisirusiru n'okukwata abantu abatalina misango. Mugenda kwa limandi. Omulamuzi najja mbumaze nze neewulira bubi n'alaba abantu 2. Singa bakusibayo emyezi 6 n'omanya ekiriyo tosobola kuzanyira mu bulamu bw'abantu. Kyekimu ne poliisi okumanyira bantu. Nesi balamuzi bokka abakozi bonna aba gavumenti. Kyenkugambye abali mu institution mu public service abo. Kyobola banze nonzeeyo omusirikale, lawyer, omulamuzi. Omulamuzi ne musiba omwaka ne muteekako n'omusawo nga ye koosi ye. Omwaka ng'ogumala ekigwo oba kitali oba luzira ngeri part of course. Tulina obuzibu wano. Walabye omusango gwabadde mu America. Ogwani? Waliwo omuvubuka babaddeyo jjo. Omuvubuka yabadde muddugavu. Yali ali mu high school ng'atandise okuzanya omupiira zino baseball.
yali alina ka girlfriend ke nga kazungu ne bafunamu obutakanya olw'obusungu ne kagamba nti yandeepinga omwana bamukwata 2 babadde mu kooti olunaku olw'ejjo era omusango gwo nabadde ngulondoola nnyo bulijjo mbeerako babadde mu kooti olunaku olw'ejjo omuwala najja n'agamba ekyamazima omulamuzi ono yali boyfriend wange tetwakkaanya kwe kumuteekako ekisango nga nina obusungu mpulira era omuwala okumanya nti bali bazungu kuba nti biri bisolo balese omulenzi n'agenda omuwala tebamukutteko olwo gwomuze bagusiiga eno mu Afirika mbwera omukazi tebagusiiga gwe bagusiiga bawala bagusiiga kooti ne gavumenti naawe bwe bukya omuwala n'akwononera obudde era bujja kukya ku makya kooti egambe nti genda nga tebaze budde bwo abantu abawayiriza ne batutuusa ku nkomerero y'ensi gavumenti y'olwaki tebaboneza ebbanga lyonna omuvubuka badde mukomera so gavumenti tugamba nti buli kitongole wano waliwo TV mpitirivu ez'abalokole ezaki mulondeko TV oba ya Buganda oba NTV oba Bukedde oba UBC mugambe nti buli mateeka gonna tujja kuteeka ngayo buli agent asomesa ku by'obusawo asomesa ku bya kooti asomesa ku bya poliisi ku by'amagye okubuulira abantu enneeyisa abaserikale bwe mulina bakolaki naye omuntu abeera wali ali mu bibye mbogo musango ogungamba nkoleki era nze mujye munsinkane muŋŋambe nti ogwo musango mulindaba nze saagalira ddala kye bayita poliisi naye taxi erina okuba taxi nabatakopapya kati abasabaze nga twesiba emisipi kankugambe kino kirabangako nze kankugambe kino teriiwo tteeka lye baleeta nga liyamba munnayuganda tiririiyo nakugambe nti bwebanga common sense kati abantu narabye taxi ze bakute motoka ze bakute zenezi V8 mbo oli mbabadde ataddemu obugombe obutaala omuntu waba abutaddemu mugambe tekikirizibwa mu mateeka bw'okimugamba ofa naye bakyogera dda ekyo bakyogera dda mpaayo TV ekiranga mpaayo omuserikale kye yakyogera bayise etteeka obugombe obwo n'obutaala obwo bumasaamasa bwabakulu bokka era mu mwezi bakyogeramu emirundi nezino emoroka obanga zi ambulance ezo wezityo mu mwezi bakyogeramu emirundi emeka ekyo kikukakatako nga munauganda okubanga okimanyi kyekiri kye nakugambye gavumenti bwejja eno mu mawulire etusindikirako amanyi mbu simanyi tugenda kukolerera abantu ate eddakiika y'emu mbu kikakatako ki Uganda temanyi bantu beekozesa mulimu abatamiivu bakola ebitundu 6 ku 100 Uganda abantu abeerabira tekwerabira nti kirwadde wabula kunoonya ssente osobola okuba nga olina ne puroguramu ey'okutwala omukazi out naye olwokuba nti onoonya ssente bikuuba olw'obwavu n'otuuka n'obyerabira era omukazi alimu amagezi amanya bumanya nti omusajja ali bize ku mirimu n'atanyiiga naye omukazi omusiru yo yanyiiga nti omwami yansuubiza out n'agenda okukola ki kati gavumenti kigikakatako buli mwezi oba buli lunaku okuba ne puroguramu esomesa bannayuganda amateeka naye bw'ova eri n'ogamba mbogwa temuli bakatonda ate mugenda kukyuka gavumenti egenda kukyuka 2027 ndoyanziza mbadde nsaba tusooke tukopaffe tugende ku nsonga ya Anita bamusonyiye simanyi kikigenda va mu kumusonyiwa tumalirize ebyo bya Anita ebyo byonna bye bakoze batusiba katambaala naye ffe tetuli basiru so kopa wuno twamuleese ono era saagala abaserikale nakumuggula kubanga abaserikale kyemukola bannayuganda temwetaaga nakuba mu nsi yaffe kopa ono yeetaaga muntu omanyi nabadde embalamu ebibalo Uganda eyongedde okusaanawo era amanyi luli nayogera ku Nabbanja abantu ne bagamba nti kirabika muwala nakati kamwogereko bwe nti madamu ow'ekitiibwa Nabbanja ntaddeko ow'ekitiibwa mbadde nkusaba olw'omukaaga togenda mu kasasiro funayo olunaku oyite mu bizinesi z'abantu
obwavu bungi musibye ssente z'eggwanga temukuuma abantu mwagala kufuga abantu nga baavu abantu tebakyalina ssente bw'ogenda mu byalo byonna ebitundu ebyalo bino ebisookerwako ebyalo biri ebyalo ddala ebitundu 75 ku buli 100 baavu omuntu abadde afunayo omutwalo mu wiikisi emu amala omwezi nga tagukutte bw'ogenda mu tawuni eziddirira zino nga zikagadi zimubende ze tawuni entonotono bw'ozigendamu abantu baavu ebitundu 65 ku buli 100 ekibaleetera okuba abaavu ebitundu 65 nti ye ali kumpi n'ekyalo asobola okufunawo kyali Kampala abantu abaavu bali ebitundu 80 ku buli 100 wano mu kibuga wakati Kampala nti omuntu agenda n'akola navayo talina n'ekikumi talina kyakulisa muntu bizinesi agigulawo neggwako sawa ya leero Nabbanja ali mu kutuyimbiza kasasiro bali mutulaga enguudo bali mu kulaga gundi poliisi lwaki mwe temukola proposal ne muzitwalira president mwe temulina amagezi gakola proposal ne mugamba naye gwavu nga bususi ministry ya economy nga tetunawulira nga muvayo mwogera ku mbeera eriwo mu bantu eya finance juzi mwagabye ssente mwakwata meeting zinagamba bannayuganda bakwata meeting ne batuula wali emunyonyo ku Sheraton wali ku Speak Resort emunyonyo ne bapangisawo obumbi busatu baminister kubayigiriza kwambala suit ne bintu kubayigiriza kulya mmere kale wanange 7 otumanyide bannange kale so abantu baavu so tusaba nti at least kubanga prime minister president yakutekawo nga waba ya business kasasiro omwagaza aki mpaayo minister alinga gwe mu nsi yonna eyali abaddeko mu kasasiro prime minister ng'ali mu kasasiro institution wezi kyovera abazungu batuyita nkima bwe batulaba tu oli musirikale okola mu bya busawo oli musawo oli mu byabambega oli musimayi mu kino oli mu kino ebyo bitufuula okuba nti batuyita nkima Nabbanja asobola okwogera ku kasasiro yandibadde mu project Uganda yeyongedde eti kyemugamba okuva mu January okutuuka n'essaawa yalo temunakizuula nti abantu obwavu bubeeyonge katumalirize ne mukyala Anita amawulire gafulumyawo era ku Twitter okwo nga omukulu atugamba nti bamuwadde directives amusonyi oba ajjeyo amagye agaali gamusibire waka ku home arrest era mwami Museveni mwennyini n'amugamba nti bamusonyiwe byonna ebyamusobako era tebagenda muleeta mu kkooti kwegya emivuyo gyonna gye twalabako nalabako ne bano Kristo Obole nabo nga banatera basonyiwa ndowooza kati ekibuuzo ekikulu kiri nti bwe baba basonyiye madamu Anita nti ebyobugagga biba birina omuddizibwa ne Rolls Royce yamu gamba gavumenti ebeere n'okumuliyirira kitegeeza tewali kye baazudde naye kati gwe kati kankusigira ekifaananyi emmoroka yozze zigenda muddira of course baba balina ozimmwa n'ennyumba ne ssente byonna ate baba bamuvunaana ki omuntu bwe bagamba nti kooti emutadde kitegeeza batalina ki batalina musango na bujulizi naye olowooza otalina musango bw'aba talina musango lwaki Museveni yabalagira bagende CID ekibuli covid ye teyali Nabbanja esi Nabbanja esi Anita Amongo ey'amabaati ye bamusonyiye olw'okuba baali bamuwaddeyo nga saddaaka ku Mungereza nakugamba nti abafandinga ssente wano eza Commonwealth UN n'ebitongole ebirala buli wabaaweerezanga ssente nga balaba Anita Amongo byakola baali balina okumuwaayo bamale bamute banga yabasonye ab'ebyobufuzi nga tanabatta kyogamba kye baakola ab'ebyobufuzi babinyo okusinga Anita Amongo ab'ebyobufuzi be baliwa bano abaana be baze nga basiba wuyo waiswa mufumbira tuka n'okufiirwa omukazi n'atamuziika ab'opposition ogamba tugambe nti kuba n'Anita wa byabufuzi tugambe nti Anita Amongo ku bujulizi bwokka obwamulabikirawo nti bw'aba yamusonye ffe tujja kyerabira oba eggwanga liri kyerabira
nolaba basonyiwa Okero. So ebintu bino ebiriwo bwe tolowooza nti byali Anita yali of course mubbi bamumanyi naye ekyaliwo kati takyali mubbi lwansonga bamusonyiye era kati wogamba nti mubbi ogwo gusobola obeera mu musango kuba anti kyenkugamba bakakasiza nti si mubbi. lwaki bamusindika lwaki bamuswaza baali bamunoonyerezaako balayika baali bamwekengedde gavumenti bwetyo bwerina ayinza okuba okunoonyereza. So ebintu ebisinga obungi byonna ffe abalabire wala tuba tubiraba. Ebyo balina oleeta stories mu bawagizi b'enaale bamusonyiye Museveni akoze ekisa. bwe baba bagamba nti talina musango lwaki baba bamusonyiwe? Anti kati ekyo kyekiri question mark za njawulo era ne bino byaba Besigye bajja kuba batambuliza ezo rules of particles kubanga kati Anita Among kyeyali alina okuzanya kyaggwa kitegeeza nti omusango gwaliwo ne bamusonyiwo kati bamusonyiye nebanga bamusonyiye naye gavumenti erijja yonna eri muvunaana naye nga byebyo bugagga n'amamotoka gagenda model andi bwe bamusonyiwa of course aba alina obidizibwa kubanga n'akasente ke ak'ekikazi mu mateeka ka kikazi palamenti y'abakazi naye era kisoboka era palamenti y'abakazi tubasiibule mwemagatoyanzanyo naye bannange enensi kambagambe kino abasirikale n'abakola mu gavumenti mwonna mujjukira Anita Among ali mu palamenti yadduranga n'okuduura ng'aduulira zaake mbadde ninze etteeka liyite mbadde ninze namba yokka then ndyoke ndiyise kati ne leero liyise tekikyasoboka ebintu ebyo Katonda yabituteerawo nga byakuyiga. Tugamba ebunyoro nti oliikaliza biri nsi erinnya enkya biri owaawe buli wooba okola teekamu common sense n'omutima oguyamba. Kyova olaba ngambye abazungu batuyita nkima lwa nkola yaffe ey'emirimu mu institution zetubeeramu. Bw'otunuulira ministry y'ebyenguudo abantu beyaguddemu gavumenti yo yennyini yebba. Singa minisita byamukama bye yasanze bandibadde bayisaawo oluguudo mu mateeka amatuufu baadde balina okuyisaawo oluguudo mu bana ababbi we baafeekinga kati bana baavaayo abanja bagenda lukyusa olwo lwenakawuka baluyise walala. Kamberekereze naye nga President Museveni tukusaba bambi tunula mu byenfuna by'Abannayuganda abantu baavu. Obwavu bweyongedde Uganda egenda kukwata engule era essaawa yonna bandiddayo mu bwavu bwe baalimu. Tusinga n'abantu okimanyi tusinga n'eggwanga eritanafuna bwetwazi. Abantu bali bubi, abantu bizinesi zisaanawo, simanyi oba mufunamu oba mulina ebyawongo nga bibagamba abantu mubaavuwaza amaanyi geeyongere sibitegeera. Naye tubadde tusaba gavumenti mukole ku nsonga z'abantu, bizinesi z'abantu. Ssaawa ya leero Uganda weeri n'emisolo gyandibadde tegiriiwo. Banka zandibadde zonna tekyali banka ebanja Munnayuganda. Tewandibadde nga ne bwe beewola oba baali addalooni nga tebaba banja kubanga embeera eriwo yokka. Abantu baavu. Mwaronda abaminisita babafeerafeera tuli ba opposition tuli bo bafuna emisaala misava ate bamiitinga ne president mu kyama. Kamberekereze naye nga tugenda biharwe era nga 11 tugambe nti ebintu bino byetaagira ddala byayingiddewo at least kubanga gavumenti egenda kuta ssente era bagenda zita mwezi guno gwe tuyingiramu tugenda otutuuka at least nga weetesitese ng'olina oba oliawo nga tezijja kuyita mu ngalo jja ofune kopa wali mu bika byonna jangu ofune akantu kano kuyambeko kano wookatwalira kuyambeko okusaba kano okalaba kano kantu kaabafirika gino gibanga minagiro gyaffe jangu okafune then at least Katonda asobole okuyisizamu esaala gy'oba osaba
ebintu byo bite kankwerekereze kwagaliza olunaku olungi weeraba. Kale ojja tusinkana ku kizimbe kya Princess Complex Kasubi ku bidaala, ojja tusinkana oba weetaaze products ezifaanaganako bwe ziti. Kopo ono waali mu bungi era ne busikaafu buneeno bwe buli. Kati njagala kuba nga nkusibulira, nsagala kusukkako waneeno tusinkane olunaku lugenda kubeera ndowooza lwa nkya. Nze Stone M akumata kumera mpeera. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.